Okumala ebbanga bana FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga babadde beebuuza ku balonzi baabwe okwetooloola eggwanga oluvannyuma lw'enjawukana ze baafuna ne bannaabwe abatuula e Najjanankumbi. Mu nteekateeka eno bazze nga bafuna ebirowoozo mu bawagizi ku kiki bateekeddwa okuzzaako oluvannyuma lw'enjawukana yaabwe okulema okutereezebwa. Bayagala okumanya ku nsonga 5 omwali okwongera okulwanya munda mu kibiina bakinunule, okuddamu okukolagana ne bannaabwe ab'e Najjanankumbi, okutandikawo ekisinde ekipya nga bamaze okweyawula ku b'e Najjanankumbi, okutandika ekibiina ekipya oba okwegatta ku bibiina ebyobufuzi ebiriwo. Ku birowoozo bino ttabamiruka atudde olunaku olwaleero kwabadde alina okusalawo kye bagenda nakyo. Ttabamiruka atudde ku kitebe kyabwe ku Luguudo Katonga abawagizi b'ekibiina ne bassa kimu nga nkuyege nti bakole ekibiina ekipya. Start immediately and now the process of registering a new political party that will be a vehicle for capturing state power and transforming this country. I, Vastin Katshabe, the chairperson, Rwanda District, do second the motion. I therefore second the idea and motion of making a very painful surgical decision to dissolve FDC and make a new formation that will redirect our country to liberate our motherland. Thank you. So I stand here. Even my wife told me, unless you go and create a new party, I stand to second. Thank you. Era obukulembeze bwa FDC ekiwayi ky'e Katonga ekikulembera Elias Lukwago baweereddwa emyezi mukaaga okuvaayo n'erinnya eppya ery'ekibiina. Amannya baagatuwadde ge balowoozaako ne butya bwe tuyinza okukikola, oba tulina bye tukwata ekibiina ekirala, oba tutandikawo kipya ne tutandika registration y'emikono ataano okuva mu districts, oba biki ebyo byonna tugenda bikolako. Tumanye emiziziko egiriwo ewamwambi abakama okuwandiisa ekibiina tugitegeera bulungi, naye njagala obbakakasa nti tumaliridde obukulembeze bwaffe obwange bw'enkulembera tumaze okwebuulirira ku mulimu ogwo. Tubuuziza Lukwago oba balina amaanyi okuggyawo FDC newankubadde aba FDC e Najjanankumbi be balumiza okuba n'obuyinza obuli mu mateeka. Bw'abanga national chairman ye yalondebwa delegates conference yebiriggwa 2017 yebiriggwa yalina olubuyinza yekanga national chairman okuyita olukiiko lwa delegates conference mu ssemateeka ya FDC. Yali ayise luli luddawa olwakyusa obukulembeze. Bulijjo tubeera naye mu nkiiko wano. So woolaba biriggwa manyaawo ewali ewatuufu kubanga ye national chairman. Dr. Kiza Besigye muna FDC y'e Katonga mu kwogera kwe asabye bannakibiina obutakoma kukola kibiina kipya wabula bakise n'obukulembeze bw'eggwanga. I think within those 6 months we must do everything in our power to make sure that the new formation is in a new environment altogether. Besigye era ategeeza nti bakukolagana buli kibiina ekyagala enkyukakyuka okulaba nga bakyusa obukulembeze bw'eggwanga. The different political formations, they are our brothers and sisters in there. Are we together? And I must, in that regard, I didn't see the National Unity Platform people here, but I am glad we have been in touch. Their leaders are in Canada. They have been in the US, but they sent us a significant financial contribution to whatever we are doing here. They are together with us, and we must remain together with everybody who is fighting to cause change. Wabula kinajjukirwa nti wabo bana FDC abava mu kibiina kino ne bakola ekibiina ki ANT wabula entambula zaabwe tezirabika. Ffe abali wano tuli banjawulo era abatuloozezaako batumanyi. Naku ke FDC kola affe tubadde tukatambuza. Nze mbadde nsula Seebase kati nazzeemu ntuuka wano saa 12 ku makya. Omwezi ogenda gwerako bajja kuba bategedde kye bayita Katonga abadde takimanyi. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.